omwami we mujjukira we bayita Mr. Mutaga David ne mukyala we Deborah Florence Mutaga abatemulwa Entebbe mu municipal ya Entebbe mujjukira nga July 6 ettemu eryo lyabaawo omuzigo omu bwe yabayingirira mu nnyumba n'abatemula. Leero nga police tuvuddeyo nga tusaba abantu bagenda kuwuliriza eddoboozi lino lye tugenda okuteeka ku mitimbagano ejaffe eja police era tujja giwa n'abanamawulire naye ate ne ku TVs n'awalala mujja kuba mubiraba kati nga ettemu lino tubadde tutaddewo ekirabo ekya millions 50 omuntu yenna anayamba mu kukwata omuntu ono. Tumanyi nti eddoboozi eryo bwe muliwulira waliwo abantu abamu nga bwaliwulira ategeera nti ono omuntu oyinza okusanga nga abeera mu bitundu ebyo oba anyway sijja kwetumiikiriza mu kuwa links ezo. Leka tuleke abantu bawulirize bawe okuwabula kwabwe. Otherwise tuwadde n'ennamba eya 0769 675 918 era erine kugundi okwo ku lutimbe ng'ennamba eyo bw'ogikuba abantu bennyini abali mu musango ogwo gwennyini bajja kuba bagikwata ate bajja kwanukula immediately. Mbadde nsaba aba ICT zanye ka video ako. I'm at home suffering. Now go to hospital. What was it? For coming here, and I'm watching it. I do something. Why? Matuka! No, not your husband. Your husband is here, guys. Abantu abatemula Mr. Wayengera Geoffrey ono nga mukozi w'ekitongole kya Compassion International Uganda eyali n'omukyala Christine Najabi nga omubiri gwa Geoffrey oba his remains bazisuula ku ekifo kye bayita Namulira village mu Mukono. Kati wano poliisi ng'ekolegana wamu n'ebitongole ebirala ebikuumaddembe basobodde okukwata abantu 5 era nga tubayina n'emmundu emu eya semi automatic rifle ng'era bano bayina twabasanga ne uniforms za poliisi oba ezefaananyiza eza poliisi n'ez'amagye. Bano nga wamanga ye Tumusime Ashraf abasinga we bayita Obadia nga mutuuze wa Kireka ng'ono twamukwatira ku 3 ku Kayunga Road e Mukono. Then waliwo ne sente za Mike okuva e Wakiso ng'ono twamukwatira Busawuli ward mu Wakiso district. Then waliwo n'omulala we twakutte we bayita Kasolo Fahad ng'ono mutuuze wa Nabweru olumu bagamba abeera Nabweru olumu abeera Kireka naye nga twamukwatira ku Kamuli Road e Kireka. Then waliwo Sergeant eyadduka mu magye we bayita Sergeant Muhammad nga abasinga bamuyita Jet Li oluusi nga bamuyita Munamakerere ono nga mutuuze wa Kagugube era nga twamukwatira Wandegeya. Waliwo ne Kopolo ow'amajeera naye ng'ono akyasavinga we bayita Kopolo Mugabe Boban Aspa ng'ono naye mutuuze wa Kagugube era nga twamukwatidde Wandegeya. Okunoonyereza kukyagenda mu maaso naye nga omuntu yenna anaaba mabega w'ekikola kino ng'akyali eyo tuyina essuubi ddene nti tujja kumukwata. Era poliisi n'ebitongole ebirala ebikuumaddembe byagala okubawa obukakafu nti
bajja kukola buli kimu ekisoboka. Mwebalire ddala. We have a footage. The details of where we got it from will be purely a submission in courts of law. That is admissible information when that opportune time will arise. But you know that, and trust us that that's a footage we have in respect to the suspected murderer. Bada abuuza anti footage ya CCTV ya simu kadi yakine mugamba anti eyo details ezo tujja zogerera eri bwe tunaaba tuwa obujulizi mu kooti bwe batufunye omukisa omwami oyo we mulaba mu katambi ne tumufuna. Yes. The first is whether we have made any other additional arrests and also whether we have any additional voice recording other than that. If we had any additional voice, we would play it. But that is precisely what we, in our preliminary investigations, we have found necessary to share with the public so that we get public feedback and participation in the apprehension of the suspect. He has also asked about another suspect. A person. He says that there is a person. I saw something on social media about one Luja, if I'm not mistaken, that could be the name, that he is a politician and associated with the Federal Alliance, something like that, if I'm to be accurate. When I saw it, I think I took the honor to and the task to verify that allegation, because we come across a lot of information on social media space. And the police at the airport, because the allegation is that he was arrested at the airport, the police at the airport, first and foremost, does not have any suspect of his kind. Two, he is not on police's wanted list. At least at the airport, we did not arrest anybody called Luja. Our cells do not have anybody of that kind. So I think something else must be followed up and we see what exactly happened. Either he could have, maybe some other reasons could have caused his arrest and probably from somewhere else. Maybe bail. So, but at least as police, we do not have anybody of that kind. And if we get any information, then we shall share it. Yes. Let me give the Luganda version. Abuziza ku kesi ya mwami kutaga omugenzi. Waliyo arrests zonna ze mwakakola. Arrests so far mujjukira waliwo abantu betwali tutebereza maaso awo naye okunyolonyeza kwaffe kukyagenda maaso kubanga kati currently tuli kuzanya video eno okubalagira ddala omutemu yennyini we tutebereza. Bali abantu betwakwata maaso nga bwe mumanyi nti mu kunoonyereza kwaffe tunoonyereza ku bantu ababa bayina akakwate n'omugenzi ne ku bintu ebimu bye tuba tuwulidde ebisobola somehow okututwala ku kye twaliyise kikyennyini ekisobola okuba nga kyekyavaako okufa kw'omugenzi. Naye usually bwe tusanga nga toyina akakwate konna era usually tukulekula. And ndowooza abantu abo balina okuba kati baabateeka ku bond. Yes. Naye nga omuntu we tunoonya y'oyo we tubalaze mu katambi nga prime suspect. Then n'abuuza ku omwami omu we bagamba munabyabufuzi mu bya Federal Alliance nti bamukwatidde ku kisaawe. Bwe nagezaako okubuuza poliisi yaffe y'oku kisaawe bangambye tebalina muntu wa linnya eryo eyakakwatibwa poliisi yaffe y'oku kisaawe.
Amagezi gembawa one bakwatire wamu naffe bw'abanga kituufu kyo nti omwami oyo kituufu nti actually baamukwata, because tetulina bukakafu. Ennaku zino abanabyabufuzi kyangu nnyo okubula, especially engeri gye tuli mu kalulu kano, naye sometimes osoyinza okusanga kituufu, naye kyensaba tukwataganire wamu nga police baregisteringa omusango ogwa disappearance, okunoonyerezebwa kugende mu maaso okunoonyereza. Omukulu gyaleese ey'aba journalists be bakutte, nga bwe mumanyi nti State House Anti-Corruption, kwa ugambye State House Anti-Corruption eyabakutte, bwe bayabakutte then erina okuba erina ensonga gye yabakwasizza. Maybe kye nali badde nsaba ye ekitongole kyammwe ekya ba journalists okutuukirira ekitongole kya State House Anti-Corruption okutegeera ensonga kye yabakwasizza bagibanyonyole, because kyo kyemanyi nti ekitongole kyo kiyina right ey'okukwata abantu, ate si gwe gusoose, kizze kikwata abantu bwe baba babateebereza mu misango egimu n'emirala. Just maybe to put the English version, he has mentioned about the arrest of some suspects who are currently at CPS arrested by State House Anti-Corruption unit. If State House Anti-Corruption unit finds color and cause for arresting you, they will arrest you. And they have not done it once. So State House Anti-Corruption unit arresting you would not be news. The issue would be why they have arrested you. And secondly, as a journalist, you have a journalist body. The address of State House Anti-Corruption unit is known. You can reach them, approach them, then you share notes on the cause of arrest and also the next course of action, or course of action, sorry. Do you have any additional information on the recent report? First and foremost, the most critical details I gave them on the night after the conclusion of the elections, but of course a number of activities have been going on. And I guess the NRM party has been keeping you abreast with other details about the elections. But from the perspective and side of police, the last time I met media, I told you that earlier we had made some arrests because there were some activities which warranted security to take some action, much as to some good extent we managed to deliver the security agenda. There were some few anomalies here and there which attracted the police, leading to arrests. We previously had arrested 90. Currently, as I speak, we have around 180 suspects so far we have arrested in respect to various offenses that were associated with this election period. Maybe also what I would like to notify you of is that we also will be interesting ourselves where NRM comes in as a party and provides us with the suspects in respect to election malpractice. There were allegations which were made against some individuals who engaged in a number of malpractices. We shall not hesitate to have them investigated and prosecuted. Yes. Mukulu
omu mukwano gwaffe abuuziza ku updates ku kalulu ka NRM. Akalulu nali nabawa briefing ku Lwokuna nembagamba nti security twagezaako kyonna ekisoboka okulaba nti tukakuuma era twaregisteringa very high level of success. Mukuuma eddembe okwo mwalimu obumulumulu wano na wali era waliwo abagezaako okutyoboola oba okumenya amateeka agaali gakwatagana n'okulonda okwo oba n'ebiragiro ebyali biteereddwawo. Nga luli bwe naba briefing nga twali twakakwatayo 9 naye we twogerera twakakwatayo abantu 108 abakayita mu mikono gyaffe oba kye twaliyise arrests. Ngate maybe ekyakyenjagala okwongerezaako is that nga tukolegana wamu n'ekitongole oba ekibiina ekya NRM mulimu obumulumulu ku bantu abayenyigira mu election malpractice nga era okunoonyereza tujja kukola nyinza n'ogamba awamu tutandise ng'era abo bonna abenyigira mu kubba mu kukola effujjo n'okutamparinga n'ebintu ebyali bikwatagana n'okulonda nti etteeka lijja kubakwatako. Ekyo mugende nga mukimanyi. Mwebale nnyo, mwebale ddala ku ekyo. Yes. Ndooza eyakatambi ako nange nakalaba aka director waffe omu eyawummula naye ndooza ekifaananyi tuleko kirabira mu kifaananyi kya director tukirabire mu kifaananyi kya candidate because mu kadakiika ako oba candidate ekisobola okutuukako kisobola n'okutuuka ne candidate omulala naye ate ekyaliwo ate nakyo tukikondeeminga tetukiwagira tetusuubira kulaba kavuyo konna ne bwabaku oba director yawummula oba ani si kirungi si kifaananyi kirungi eri politics w'eggwanga. Kyemanyi nti okunoonyereza already kwatandise okutegeera ki kyennyini ekyagwawo wakati wa former director n'abakuuma ddembe abaaliwo okutuuka ku situation eyo gye mwalaba. Obukuumi yalina obukuumi era yalina omusirikale amukuuma naye waliwo olusi wabeerawo breakdown eya order ne tuba ne disorderly situation nga n'omukuumi w'oyina olusi kwa dakiika akaba ayinza obutakola ki. So naye nga ensonga eri nti tukoze tutya okulaba nti tuteekawo elections ennungi ezitaliimu mivuyo ng'egyo gye mwalaba egyatuuka ku director oyo naye ng'okunoonyereza kugenda mu maaso. Maybe just to give the English version, he has mentioned about a certain video which went viral about a retired police officer who is seen in a video in a situation or an encounter with the security officers which depicted the bad of a retired senior citizen. First and foremost, one of the things we need to understand, we should not even look at it just because he's a retired senior officer and a senior citizen. No. We should look at the picture holistically. Even if he wasn't a retired and senior citizen, nobody should be treated or should encounter that kind of episode. Nobody. So that we don't limit it to only persons of specific privilege. We want a peaceful election.
And every time we have incidents which score below the expectations of civility, we must always come out to condemn those kind of acts. We must go back to the drawing table or to the drawing board. We go back to the table and we see how to address those kind of anomalies. And I know those are usually our learning lessons as both those people who organize the elections, we who secure them, those are our learning points. But what I know is that that matter is under investigation, and we shall get to the depth of what exactly happened, who went wrong, and where. Yes, thank you.